Kifo President wajja ye Liberation Square. Abalala bwe bakikozesa tujja kikozesa kubanga n'abalala kye bakozesa. Buli site ebaamu ekifo kye bayita State Square nga ogendawo oba okoye oba weebase oba osoma oba oyogera awo ne weeba demonstration wokola ki nti Masaka City tumaze okufuna olukusa officially olutukkiriza okukozesa Liberation Square. Kyetwagala poliisi ekole etuwe protection, tutuulewo tukolerewo, tusabe akalulu tuddeeka nga bakatuwadde tukawangudde. Ekyo tetwagala. And the police is mandated to give us protection. You know? We are demanding for that. And it must be without any compromise. We need fair treatment for all political players. NRM, FDC, NUP, among others. We all need to be treated equally. Yes. Noneho mbasabye mwe mube bakakamu. Ekisookera ddala ku Liberation Square ng'ogyeko amawoteri, ogyeko business center, tulina eddwaliro erya region. Abalwadde bajja bataawa ng'ate era obateekemu eggaali. Tetujja kikkiriza ekyo. Ekintu ekirala namayanja okugamba nti RCC oba ebitongole ebikuumaddembe byebijjako ebipande bya NUP. To the contrary, actually namayanja ye yagula abantu ababadde bagenda basala ebipande bya president wano mu Masaka ne bakandidate ba NRM. Era bannamawulire ndowooza kino mukiraba kati kugundi kukijja bw'emiwali welcome wali na wano mu kibuga ebipande bya NRM ne president wa FM7 bibadde bijibwako ng'ate sponsor ebitongole byaffe ebya security byamara okutuula n'abanuupu wano mu Masaka ne bakkiriziganya nti ebisaawe ebibaweereddwa singa baba bafunye omukisa diocese nebawa ku Sports Arena oba ekapo ku kyaba Protestant n'ekitanga eno mu Kimanja Kabonera ebifo ebyo byamala okukkirizibwako. Era omuntu yakiikirira NUP namayanja gwe yatuma yali Katugga. Era obubaka yabuzzaayo. Kati yo okulekerera ebyo nayagala nti ate aleete eggaali tujja gimenya empagi tugiremu n'omukka ereme kutuusa buvune ku bantu baffe ab'omu Masaka. Mwezi ogwajja President Museveni ali wano tusuubira naye ajja kukozesa ekifo kye kimu. Abantu kuba nti balowooza nti mwina abaana n'ebyana. Ekya president ne bwangamba nti olukiiko aliteeka ku nnyumba waggulu wano siyinza kugaana kubanga ye kamala byonna ow'eggwanga. Kati kabaka bw'ajja wano n'agamba Wakyaki nti lanyaŋŋaana
sinza kugaana kati era n'omukopi nange ngende neteeke mu kiti ekyamaanyi. President Museveni ye president w'eggwanga ate bw'aba atambula akola egya gavumenti n'egya campaign. Kati ye wayagala okuteeka egya gavumenti nze mugaani sirina buyinza obwo. Kati tewali muntu yenna asobola kuyingirawo nti naye amwenkane kubanga president bagenda muteeka wano nawe bamuteeke wano mwenkanankana. Temwenkanankana. President ali waggulu wa buli kintu kyonna wano mu ggwanga n'amateeka gennyini gamuwa enkizo tusobola namuwaabira musango. Oyo ogundi Bobi Wine obaani oyo tukwata bukwasi tutwala ku poliisi osobola okukwata president.